Mukama Katonda yeba tusesenkanya musibe mutya bannange abampuliriza n'abandaba n'abangoberera. Ssemambo nga bulijjo TV yaffe eyitibwa Butonde TV. Olunaku lw'olwaleero era tutamba n'enjogera yaffe y'Oluganda. Enjogera yaffe eyogera mu Luganda ey'ekisooka kigamba nti okukuba enkata. Okukuba enkata kintu kyebuziba naye ng'omuntu ategeera bulungi Oluganda aba ategedde amakulu gaakyo. Ye muntu okwetikkira ekintu ekirungi ky'obadde tosuubira n'ogamba bannange nabwetema nkubye enkata, kiba kitegeeza amwetikkidde ettu ly'abadde tasuubira naye nga ddungi. Ekyo si kya mutawaana, lwe lulimi Oluganda n'enkozesa yaalwo. Neeyanzizza nnyo tusisinkana ate.